Kino kye kizimbe mu kiseera kino ekiri mu kuzimbibwa ku Paaka Enkadde. Abazimbi bano kigambibwa nti bakola kiro na misana okulaba nga bamaliriza omulimu gwe baliko ogw'ekizimbe kino. Ku nteekateeka yakyo olabira ddala nti akeedi yandiba nga eri mu kuzimbibwa mu kifo kino era nga singa enaaba eggiddwako engalo yenaaba esoose mu Paaka Enkadde. Wano Omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago wategeereza nga bwe gakyali amabaga anti n'ebizimbe ebirala bikyameruka mu Paaka Enkadde yonna. Baagala ploti ezo eziri ku Paaka wonna kubawo bibaati, ekyo kyalaba kituuza. Baagala kubawo bibaati batandike kuzimba mu nzimbe etategeerekeka. Balina bipulaani ebyekimpatiira ebyapuruvingibwa. Nga bw'olaba bwe bakoze ku Paaka Yard, nga bw'olaba bwe bakoze ku Nakivubo Stadium, kaakati ne Paaka ey'Enkadde lwe lukwesikwesi lwe balimu. Agamba nti obuzibu buvudde ku kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okweddiza obuyinza okuddukanya Paaka zonna mu Kampala. Era ng'akaseera mpawe kaaga embeera ejja kukyukira ddala. Abafere baasitudde enkundi ne bakikwata ekintu emirundi ebiri. Kisookera ddala obukulembeze tebaagala bukulembeze bwa takisi, tebabwagalirako ddala. Kino kibagamba kuddiisa bannayuganda ne bannakampala okubaga nti KCC ne poliisi beddiza. Kayihura yagenda okuyimirira ku mulyango gwa geeti awo asolooza ensimbi, oba Jennifer Samakula Musisi agenda kuyimirira awo mu Paaka. Era bagenda kukomyawo bantu basematimba be bamu aba batapscom abo basematimba be bagenda okweyubula kati mu kintu ekirala era bongera okuddiisa abantu. Ate nga mukyo bakoze omupango n'abakuba ebibaati. Kakati awo wali kalumanywera. Bwabadde leva bakakalabiza emirimu gyabwe mu Paaka eno. Ensangi zino emitima basula gibeewanise ng'essaawa yonna Paaka eno bandigifuuwa mu ng'ombe. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alagira KCCA okuddiza abantu ab'enjawulo abagambibwa okugula puloti mu Paaka eno ssente zaabwe. Wabula Lukwago agamba nti kino kizibu kubanga abaagula tewali alina biwandiiko bituufu bye yagulirako poloti zino. Abo abagamba nti baagula ensimbi ze baasaasaanya mu bantu kinnoomu mu kitongole awo mu KCCA okuyisaawo ddiiru eno nnyingi teziriiko lisiiti. Genda okwate kirumira for example omuteekemu omuzindalo omugambe wasasula ssente mmeka. Genda omubuuze wali, genda obuze Mandera omugambe nti mwami Mandera wasasula ssente mmeka mu Paaka. Tajja kubuulira. Leeta lisiiti kuwasasulira nti ziizino nti eno premium nti buli mwaka obadde osasula ground rent bweziti. Kakati awo wali kalumanywera. Tebalina biwandiiko. Baagala kola bintu bya kivandulo. Wabula omwogezi w'ekitongole kya KCC ensonga eno aganye okujoogerako ekiwanvu nti eri mu kkooti. Naye ategeezezza nti ekizimbe kiri mu kuzimbibwa ku Paaka eno Enkadde baweebwa ebbaluwa okuva mu kkooti ng'ebalagira okuba nnyini kizimbe kino gw'atatubuulidde olukusa okutandika okuzimba. Waliwo poloti ez'enjawulo ezaaliko enkayana mu Paaka eno Enkadde. Emisango gikyali mu kkooti egimu weewaawo nga egimu jaggwa, naye ffe tuli beeteefuteefu okulaba nti tutereeza paati etaliiko nkayana, naye nga wali awalala emisango egikyagenda mu maaso tujja kulinda kkooti byegenda okusalawo, naye ffe ng'abateekateekera ekibuga tugenda mu maaso ne pulaani zaffe. Mu kiseera kino nga gavumenti eri mu nteeseganya ez'okuzza Omuloodi Mmeeya Erias Lukwago mu ofiisi ye mu February w'omwaka guno, awera nti ensonga ya Paaka n'obukulembeze bwa takisi byasookerako kubanga byetobeseemu emivuyo mingi. Abubakali Sserunyiigo, WBS TV.